Kwaniriza nateera mu mboozi yaffe eno ey'olunaku olwaleero mu ebyo ebitaanyumizibwa mu lutalo lw'e Mu kitundu kyaffe kino tugenda kulaba Museveni ng'addamu okusomoka omugga Mayanja bw'atyo n'ayolekera Ngoma kati disitulikiti y'e Nakaseke. Abayambi be abaali ku lanka ey'owansi baateranga okusisinkana Sulaiman okubeera nga bawa ebintu bye yalinga akuŋŋaanyizza mu ezo engendo ze yabeerangamu. Sulaiman yavuganga ggaali eyali eya mukama we Kizito. Kizito ono yawa Sulaiman eggaali kubanga yatambuzanga ebintu obijja mu bitundu ebimu okubeera nga bitwala ku kitebe era mu kukola emirimu gye. Era Kizito ye yalagira Sulaiman ono akozesa omukisa guno okubeera ng'awaako abantu be ku bintu by'abeera akuŋŋaanyizza. Ne Sulaiman omukisa guno yagukozesa era bw'atyo nga muno mwe yafunira akakisa okubeera ng'alambulako ne ku Ssaalongo Kalibbala yali jjajjaawe. Omulundi gumu Sulaiman yasanga Kalibbala yeeraliikirira era ng'asula mu ttenti bw'omu ku kyalo Kindeke mu kitundu eky'ekiboga. Kalibbala yamutegeeza nti abajaasi ba UNLA baali balumbye weema zaabwe ne batirimbula abantu bangi ddala okwali banywanyi be George Lwanga ne Walulya. Wano n'agattako okutegeeza Sulaiman ono nti George Lule baamutta agenda Buluuli nga baakava ku mugga Mayanja n'abakuumi be bonna Museveni be yali amuwadde okumukuuma. Wabula amawulire amalungi ge yali asigazzaawo ge g'okubeera nti Nnaalongo n'abaana baali basomose bulungi ne batuuka e Ngoma. Ti musajja mukulu ono Kalibbala ye yali waakubagoberera nga wayise olunaku lumu, kyokka okuttibwa kwa George Lule kwali kumukubye wala n'asalawo okubeera ng'alindako. Musajja mukulu ono mu ddoboozi eryali liwulikika nga litidde yayongerako n'ategeeza nti awulira emikisa gye egy'okusimattuka gikendeera buli lukya. Era wano yasinzira n'asaba Sulaiman okubeera ng'akuuma bajjajja be abakyala singa musajja mukulu ono abeera afudde. Sulaiman obutamalamu jjajjaawe maanyi naye yamala gakkiriza nti ajja kubakuuma kyokka nga naye yali tamanyi kigenda kumutuukako mu maaso awo. Mu kaseera ako olutalo lwali lunyiinyiitidde nga bajaasi bateevunyanga nvunyu buli wamu nga banoonya abayeekera. Ensisinkano eno wakati wa Sulaiman ne jjajjaawe mu kitundu ekya Kindeke ye yali esembayo kuba yagenda okuddamu okulira ebimufaako nga bamugamba nti yafa. Kigambibwa nti abajaasi ba gavumenti tebaakomanga bukomi kuyigga bayeekera bano wabula beetabanga ne mu kubba ettaka ly'abantu ssaako n'okutta abantu ba bulijjo mu kitundu kino eky'eruweero. Baba NRA mu budde buno kye baakola kwe kwekweka mu kitundu eky'Engoma ne basirikira eyo nga tewali bulumbaganyi bwonna bwe bakola. Sulaiman ye yayitibwa okweyanjula ku kiteebe Ngoma. Ku mulundi guno baamuwa obuvunaanyizibwa bwa kubeera nga addukanya galagi ey'okukanika emmundu mu bitundu eby'ebbulamu Ssenyu ne Kiweeweta. Ate bo abayeekera abalala abaali mu kitundu eky'Essingo nabo baali baddiriza nga basirise awatali bulumbaganyi bwonna bwe bakola. Mu kiseera kino nga abayeekera bawummuzzaamu okulwana, abayeekera baabeera mu bulamu nga bwabwe ku bwabwe. Bano emmere gye baalyanga yabeeranga nnyama ya nte yokka era nga buli lunaku ente zattibwanga ennyama ne bagikalirira bwe batyo ne bagikkakanako ne bagirya nga tewali mmere endala yonna gye balya. Kino kyali bwe kityo okumala ebbanga erisoba mu myezi 5 okutuuka lwe baakuba enkambi y'e Masindi ne bavaayo n'obuwanguzi ne kibaleetera n'okkuba enkambi mu kifo ekirala. Bano nga bamaze okufuna obuwanguzi obwo ekyaddirira Museveni okuzza ekitebe kyabwe Bulemeezi. Abayeekera amakanda bagakuba Kaboggwe ekitali wala okuva e Butalangu ne Kapeeka. Oluvannyuma okuliraana ku lwazi lw'e Walusi era nga wano Sulaiman we yasisinkanira kitaawe omuto David Semawempe Kalibbala eyali mu kitongole ky'ebyempuliziganya ekyali kikulirwa Roland Kakoza Mutale. Kakoza Mutale okuva edda yeezimbanga mukozi era nga muwulize mu nteekateeka za gavumenti ya Museveni zonna. Mutale ne Semawempe be baali mu mitambo gya leediyo y'abayeekera eyaguva mu ngabo. Era nga ku leediyo eno Semawempe ye yali akolako ng'omuwandiisi. Baayawukana nga bwakayita akaseera katono Sulaiman bwe yasindikibwa mu kibinja ekipya kya bataliyoni ey'omusanvu ng'eno yali eddumirwa Matayo Kyaligonza. Bataliyoni eno
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bwe yasindikibwa mu kibinja ekipya kya bataliyoni ey'omusanvu ng'eno yali edduumirwa Matayo Kyaligonza. Bataliyoni eno yali evunaanyizibwa ku kukola ebikolwa eby'ekitujju munda n'ebitundu ebyetoolodde ekibuga Mukono. Oluusi baatuukanga n'e Kayunga nga bayitira e Kasawo nga balumba ebifo eby'enjawulo era nga balumba n'ettabi lya banka ey'obwegassi eya Cooperative Bank nga kw'otadde n'ekkomera. Okuva e Kayunga okudda e Nakaseke n'okweyongerayo e Nabisojjo awaatendekerwanga abantu abapya abaavanga e Kayunga okwegatta ku bayeekera. Bataliyoni eno ey'omusanvu yadde erugala mu Busiro Mityana ate aba NRA abalala bo ne balagirwa okubeera nga bagenda mu ttundutundu ly'Erwenzo oli awali wagguddwa enkambi endala okuliraana amagye ga UNLM. Kyokka mu kiseera kino omulabe baali bamukenenyezza endusu ng'atandise okutendewalirwa. Ng'olutalo lwongedde okulanda, Museveni yasalawo nti kye kiseera okuzzaawo entambula ya NRA era bw'atyo yatumya musajja mukulu Kizito eyali akulira Sulaiman n'amulagira okuzzaawo ekitongole ky'ebyentambula. Kyokka Kizito yali yeeraliikiridde nti ayinza obutatuukiriza kuzzaawo ggye lino ery'ebyentambula nga Sulaiman taliiwo kubanga mu kiseera ekyo yali Mityana mu bataliyoni ey'omusanvu. Bw'atyo Museveni kyava atumya Sulaiman okubeera ng'ajja musisinkana e Kasese era ng'ono mu kutuuka e Kasese yenyigira ne mu lutalo olw'okuwamba ekisaawe ky'ennyonyi. Museveni yaddamu okusisinkana Sulaiman ne Kizito bombiriri n'abannyonnyola obwetaavu bw'okuzzaawo emmotoka naddala ze bagenda okukozesa mu lulumba lwe baali bagendamu nga bagenda okulumba ekibuga Kampala. Bano baweebwa ekibinja eky'abalwanyi okubeera nga badda essingo bazzeewo emmotoka ze baali bapanguludde ne bazikweka ku kyalo Kagembe. Bano baagenda essingo ne bapanga mmotoka nnya ne bazivuga okubeera nga boolekera e Kasese. Mu kadde kano aba UNLA baali babagonzezza nnyo ng'ate nabo baali batandise okulwanagana munda mu bo. Ebibinja ebitakolagana byali bimeruseewo mu ggye lya gavumenti ekyaddirira era kwali kuwamba gavumenti ng'enakusomeza 27 omwezi gwali gwa 7 ng'okuwamba kuno kwali kukuliddwamu General Tito Okello ne Brigadier Bazilio Olalo Okello nga bano bombi baali bakyole.